Ompuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, nga nze ne Londobe tumaze okutuuka ku mwalo gw'Ekigaya. Era eky'omukisa omulungi twasanga Bassenkagale tebannagoba era ne kituwa omwagaanya okuteekateeka buli kimu kye twali twagala nga tebannaba tutuukako. Twafuna enteekateeka ennungi era Bassenkagale bwe baagendera okutuuka mu kitundu nga ffe twamaze dda okufuna engeri gye tunaabafumbiikirizaamu. Baali bamaze okukulungayo omulambo gwa Kaweke era bwe batyo nga batandise okubeera nga bagusibako olubengo, awo wennyini we twafunira omukisa okubeera nga tubasemberera. Mu kaziringita n'akaddirira nakuba waddanga essasi era oyo bw'atyo n'abeera nga yasiibula obulamu bw'ensi eno. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula akamegge enjovu kenkanawa. Nalaba bafunye encuku emala ne mbalagira okutambula nga balaga ku mmotoka. Bwe baatuuka ku mulambo ogwali mu kkutiya ne nsika tooki okuva mu ngalo za Londobe ne mmuliisa wansi ne mbabuuza nti, abange, kino kiki? Kawaatwa enkucwa ate omukujjukujju ow'ekitalo so nga yali atya okufa ng'ejjano ye yasooka okwanukula nti, ogwo mulambo, waliwo munnaffe eyeetuze era ssebo gwe tuleese tumusuule mu nnyanja. Ate ne mbalagira okukyukira ogwa waddanga. Bwe baamala okugutuukako ne mbabuuza nti, ate kino kiki? Ko bo nti, oyo ye waddanga gw'okubye emmundu. Kyenava ntumbula ku ddoboozi ne mbagamba nti, kyakusaalirwa kunene nnyo kubanga temummanyi, so ate nga nze mbamanyi, gwe Paatiriisi, oli ye Kawaatwa, n'oli ye Mawangala, era mubeera Kaabubiro. Naye kye muba mumanya kye kino, kasita muneejugumula ne muntawaanya mujja kugobera waddanga ne Kaweke gye balaze. Mukitegedde? Nga bamaze okukkiriza nti bakitegedde bulungi, nabalagira ate bakyukire omulambo ogwali mu kkutiya. Bwe baakyuka anti olwo nga bagugumuka ng'obuliga, ne ndagira Paatiriisi asumulule omuguwa ogwali gusibiddwa ku guyinja. Ng'amaze okugusumulula namulagira asibire emikono gy'amawagala emabega. Ekitundu ekyali kifisse ne mulagira n'akisibisa egya Kawaatwa. Bwe yamala okukaliga banne ne nzija empingu mu nsawo ne musiba egigye. Ekyankozesa bwe ntyo kwe kutya nti osanga bwe mbeesibira bayinza okunnembereza ne banneefuukira ne banjiikira ng'enjuki ne banyoola ensingo nga sinnalaba na mmundu gyekubirwa. Mu mmotoka yange mwalimu empingu endala, ku ezo kwe natuma Londobe n'andeeterako 5. Bwe yazireeta ne tuzisibisa abasibe, giri emiguwa ne tugisumulula. Bwe baamala okuyingira mu mmotoka yaabwe nga mbalagidde, ne nzirira 3 ezaali zifisse ne nzisiba amagulu ne gaba ng'agali mu masamba oba envuba. Ekyo nga kiwedde nazza Londobe wabbali ne mmukuba akaama. Namubuuza oba anaasobola okukwata akagaali akamu ku buli obw'abazigu n'agenderako okutuuka eri ew'omuluka amutegeeza ebiri ku mwalo. Londobe yasooka n'abulwa kyaddamu. Yateebereza okusiyagguka okuyita mu Nabbamba w'Agabira agende yeesolose eri mu byalo ebijjudde abagulusa ab'ekiro ng'alaba tekiisoboke. N'enkoko ezaali zitandise okulya mu ndago zaamulaga nti obudde bwali bwenyudde dda. Eri mu byalo eby'obunaayira zaagiranga ne zigamba nti, munsakayo enva. Ezeeno ku lubulubuuto lw'ennyanja ne ziddamu nti, mwe bali nfumbira. Bwe zaavangaawo ne zigamba nti, kinvinvi oyo. Ko endala nti, y'oyo atumaze. Gwe wamma Londobe n'ajugumira. Nalwaddaaki ne mmugamba nti, bw'olaba nga toosobole kugenda tukole bwe tuti. Nzija kuddira ekisumuluzo bano abasajja mbasibire muli mu mmotoka. Gwe nzija kukuleka wano n'emmundu obakuume. Sirowooza nti onaabaako ky'otya ng'ate nkulekedde omugemera wala. Nkuwadde olukusa buli ekikwaŋŋaŋŋa okukutiisa okuba kikube.
Ssebo wange Londobe newankubadde n'ekyo kyafaanana okumutiisa kyokka yamala gaguma n'akkiriza. Yasigala awo n'emisegula gy'abasajja abaali bamaze okuva mu ssa ery'obuntu ne bafuuka ensolo enkambwe. Gira emirambo egyali gimwetoolodde gyali tegikyalina kyakumukolera singa akabi kagwa, wabula nga gimwongera bwongezi kikangabwa. Naye ate ne bwe yagaana okwetantala oluguudo lw'e Kaabobiro yali mutuufu ddala, anti omwezi gwali gukwekeddwa agale nga kazigizigi nga n'ekitangaala kyonna kisaanyeewo. Agale gano gaali galaga nti enkuba eri mu maka gaayo agayitibwa Bulindaala. Mu bimpi nandigambye nti kyali kijjagulwe. Kale mu budde ng'obwo omusezi mwabinukira okukamala, era nga wamma nze owa mmotoka nze mbusobola. Mmotoka yange yali empulira okusinga ebyobugagga byange byonna bye nalina ku nsi. Bwe nagirinnyanga akajiiko n'eryoka eyokya omusubi ng'eyeekutula. Nali ngiweenyuula emisinde bw'entyo n'egenda ewaba omulundi gumu nga sitegedde. Bwe yamala okuwaba ne ndyoka mbeera ng'omuntu abadde mu kisisimuko. Okwandibadde okudda engulu nayogera bwogezi nti akamegge enjovu kenkana wa? Ate olwo ne neebuuza lwaki omumwa gwetumiikiriza ne gwogera ekigambo ekitabadde na mu bwongo bwange. Kyokka saakaala amannyo kubanga nalaba nti omumwa gwali gwogedde ekirimu ensa. Kale bw'oteebereza omusajja omu bwe nti ne ŋŋenda neewanika ku mpaladdume z'abasajja abawera 5 ne mbafungalaza ng'ebiriba ebyanika taaba. Weewuunye nno tewali n'omu ku bo gwe nnenkana mu kiwago. Naye yo enjogera y'Ekiganda n'etuukirira nti akamegge enjovu kenkana wa? Ate linda ggwe, bino bikyali biwero, neewaddeyo okubazinya oluguje. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tuyingidde essuula yaffe ey'e11 eri abazigwa abandi. Mmotoka ennamu ngyewuunyaako kufukamiza nsozi. Eyange gye nalina ku luli nga tenyaama misinde esuulayo 2. Nagenda okwejjuukiriza ng'agabira nagaabudde dda ntandise okuyita mu kyalo eky'omuliraano ne Kaabobiro. Kyali kyalo ekigudde akaleka nnyini n'ekkubo nga lya museetwe n'enfuumuliro mu mmotoka okuzaama. Nali njerula bwe nti ensonda mmotoka n'eyingira emisanvu egyali giteekeddwa mu kkubo. Namanya nti gyalimyeko baane kubanga amagenda saagirabawo. Nange saali mubi n'entugga ebiziyiza n'ennyimireza mmotoka. Amangu ago envuumuulo y'ejjinja n'efubutuka mu lusuku ng'eriko n'obumasuka. Yajja evuuma be okugenda okuwummula ng'eri ku ndabirwamu ya mmotoka. Endabirwamu yalina olusaasasa kyeyava egiwa ekyanya n'ejja enneggunda mu kabuto akato. Eyagikasuka yalina n'entomo. Mu kaseera ako namanyira ddala nti obwange bukomye. Awo emmeeme yange yadduka mangu n'etuuka ku kaweke ne waddanga abaali bagaŋŋalamye ku mwalo ekigaya. Mu mwoyo ne nkuba ekiwoobe nti, "Oh, ayi Katonda, nange nfiire wano." Nali nkyali ku ebyo envuumuulo endala n'efubutuka ku ludda olulala ne yeetujja ku ndabirwamu ya mmotoka n'esasika. Eno bwe yantuukako yasiima walala wonna okuggyako wano ku muntu. Naguno gujjwa enkovu kwendaba. Ye nno si katankutuka akalinda menyera. Naye newankubadde amayinja gamputulwa bwe gatyo nasinga kulumirirwa mmotoka yange. Kyenava neewozaako nti, "Bannange, mbeegayiridde nnyo temunyonoonera mmotoka. Nze siri kkondo. Bwe muba mumbuusabuusa nga mujja wano nga munneetegereza. Nze nga ntambula makubo gange. So si kumala gawutula mmotoka yange awatali mbojjanyi yonna." Ampuliriza omulungi. Olwakadde akatutwala kantindiggwa ng'omuseze yeetisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Nzikiriza tukomaawo olwaleero. Bwe tujja okutandikira tumanye biki ebyaddirira nga ntuusiddwako ebisago ebyo. Akuume atakuumira mpeera.